Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanyaniro basoma Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior kuba nti weekumira wano mpola mpola nitusigala nti tukuweereza atulwadde kuba nti tunoonyako ku mirundi gyaffe egy'enjawulo gya social media nkosa Ntambi Jimso ku Facebook ate nga ku ku Twitter nkosa Jimso 16 now njagala poliisi evuddeyo ku side z'ejjinja netomera omu ku bawagizi nga bagezaako kuba nti bawagira oba bawerekera Bobi Wine ng'ava ku Baba Radio no kuba nti akola campaign mpola mpola scientific campaign ng'ava ku radio y'ejjinja emanyikiddwa nga Baba FM ng'addayo Kampala nabwe kityo poliisi nevayo nemutomera atyana ku nnyo okuba nti abantu betusasula okuba nti batukuuma ate be bamalawo obulamu bw'Abannayuganda abantu abalina obuyinza abakozesa emundu abalina obuyinza bakozesa bubi obuyinza mu Uganda kyana ku nnyo okuba nti poliisi yaffe evaayo netta omuntu nga tefudde ate nga ne gavumenti yaffe tefudde okuba nti erondola n'okuba nti abantu abo ebabonereza nga wekisaanidde oba nga bwekigwanidde simanyi ensonga lwaki wa poliisi ovaayo anotomera omuntu ng'ava ku political rally just from nowhere so nolwekyo bitone ebirala betugenda okuba nti tukutuusaako anytime from now olwalemu okuba nti osubscribinga then tukufuna mpolampola producer sooka obeere nga nti opa video then oluvannyuma tukomewo mpolampola naye kamera eyinza obutabeera clear omwana yoyo 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 Jeno Sauda huyu ali mu kwambala gloves kulaba nga butya bwe tuyamba muganda waffe naye embeera gy'alimu takyayogera amaaso gonna gakanuse gavuddeyo naye akyalimu akasa akyalimu akasa baganda bange ndowooza mulaba malwaliro Sauda si ye musawo waawo naye emirimu gyakola oyinza olowooza nti ate ye musawo abasawo bonna bali ku byabo tebafa nayo tutuuse ku ddwaliro tuli kwetaaga abasawo kulaba nga batuyikwasizaako naye tebaliwo tuli mu kuyamba oh my god oh my god mwana akoneddwa bambi tubadde tuva Jinja oh my god mbeera gy'alimu yakusanga embeera gy'alimu yakusabira motoka munange situtegedde ffe tubadde tusigadde mabega tumusanze gamenyese bambi
Bambi akyalimu akasa. Akyalimu akasa. Tuli mugezaako bakyali bange kulaba nga tukwasizaako kyonna kye tusobola ekitono. Wabula Katonda kati y'amanyi. Katonda yekka kati gwe tukwasizza obulamu bwe. Katonda yekka gwe tukwasizza obulamu bwe, kuba nange kennyini ebigambo bimpeddeko bakyali bange. Ndi strong soldier naye ebigambo bimpeddeko. Bambi abasawo b'eddwaliro bazze bali mugezaako kulaba nga batukwasizaako. Bali mugezaako kulaba nga bazanya paati gye bazanya, naye mundowooza mumulaba akyalimu akasa. Akyalimu akasa. Akyalimu akasa. Naye amagulu gonna gakutuse. Okutu kuyina ekituli. Piki ye erabiddwako ku poliisi nga yonna eweddewo. Piki ye yonna eweddewo. Piki ye yonna eweddewo. Tumanyi wuuyo akyalimuko. So, badoctors bali mu kufuba nnyo kulaba nga bambi bazza obulamu bwe. Bali mu kufuba nnyo kulaba nga bazza obulamu bwe. Wabula ate era kati tubikwasizza Katonda, kuba ebigambo bituweddeko. Baganda bange n'embeera tukyagisanga. Ekintu kye twayingiramu njagala okubategeeza bakyali bange nti kyaddala. This is reality. This is reality, not politics. Kitegeeza tugenda kusanga ebintu bingi nnyo. Bangi nnyo ku ffe. Obulamu bwaffe bugendagenda kubanga eno gavumenti ya nakyemalira eri willing okulaba nga etutuusaako buvune bonna, okulaba nga etumalamu amaanyi. Naye we are strong. Jeno Sauda wuuyo. Jeno Sauda ne muganda waffe oyo ndowooza mumulabye nga bamusitula. Nze ndi ku kamera sobodde kulaba nga mukwasizaako, naye newaddeyo nange leero kambeereko ku kamera okulaba nga mbawa updates ku muganda waffe abo. Mubirabye okuva nga twakava mu jjinja, amasasi, tiyagasi ow'ekyoyonoonero, obwedda akubwa, naye nga tewali nsonga. Abantu babadde peaceful nnyo. Abantu babadde peaceful nnyo. Tuli mu ddwaliro wano eno e Kawolo.
omwana we yali mu mbeera gyali musirungi. So tuli mu communicatingako ne family ye, tuli mu communicatingako na family ye, tufunye amawulire. Bamukonye. So tulaba abasawo bambi bagaddewo bakyali mu kulaba nga bazza obulamu bwe. Ffe weetuli paka nga tufunye famire ye. Ffe weetuli tuli mu communicating na Is your brother? Oh, sorry. Bambi. So wa family omuwuya azuuse. Uyo wa family omuwaze brother we. Afudde. Abasawo batugobyewo naye nga kyenyiza bagamba omwana alabika asize omukago ogw'enkomerero. Abasawo batugobyewo. Gyali eyo mwana waffe kikinga kibi kuba mutonereddewa. Simanyiiyo nange eno siriwaayo munnange naye eri mu mabira. Abamutonedde be bano abatulwanyisa. Kabangali ya poliisi yemukonye. Kabangali yemukonye. Naye abafamire ye bazuuse waliwo brother we wuuyaawo. Oyo ayambadde over. Kiteeberezeke kamwe baganda bange abali mu kutulaba era abampuliriza abakyali bange. Omwana alabika asize omukago ogw'enkomerero. Abasawo batugobyewo naye ningizaayooko. Ningizaayooko nendaba nga omwana takyassa. Omwana nga takyassa ali eri munda. Ali munda ddala eri bagaddewo bataddewo kinankana. Nange yeyembera
embeera gye tusanga mu ggwanga lyaffe fe abatalwanyisa mundu abalwanyisa akamwa kaffe ate abalwanyisa emmundu nga baagala kweremeza mu buyinza bali kaweefube wakulaba nga batumalawo yes so tulina abafamile oyo Jeno Sauda Madada ne muganda woono afunye accident yes bali mu communicating n'abafamile balala kulaba nga tufuna solution omwana afudde bayise brother we omwana munansonyiwa nyinzo siri wali eri kugondi kusini abasawo batugobyewo ne bayituma famire y'omuvubuka tufunye amawulire famire ye muganda watugambye nti omwana we Kamuli gyabadde naye era omwana wa people power nnyo kuba senga muwulidde ku ddoboozi lya muganda we nga alipokera ku simu akubidde taata we n'amunnyonnyola nti taata omwana waffe afunye accident omwana afudde oyo muganda wavuddeyo ali mu kaaba omwana afudde soko omukwate mumukwate bambi omwana awunze muganda waawunze guma my brother guma be strong nkimanyi nti embeera gy'olimu essaawa ya leero yannaku naye guma brother guma muganda wange guma tuli wamu naawe muganda netolimu mu vidiyo nina okutuusaako amawulire kuba omwana mukama waffe afande mukama waffe atugambye tufolowinga ekeesi eno paka masama wange no togezaako kunkwata afande obadde ekira totekawo mbeera ssebo ndi kulu nyo walabye kacyankana kyogamba tetuli banyivu zikabanga lya polisi yemu gwe we are cool mwana wa Fatima era oyagala nawe tutekamu mbeera no nyo gwayagala okyankalanya kyogamba gwe bino ebigenda maaso bikunyumira esimu mbwayagala twala gwogamba ki gwansongamu ogamba ki gwansongamu ogamba ki gwe you want to fight with me now you want to fight with me oyo omuvubuka agenda maaso ayagala kulwanagana naffe olw'okuba tuli mu kufolowinga keesi y'ono omwana afudde yes muna tuli mu kufolowinga tuli bakakamu nnyo tewaliwo yayombye tewaliwo yalwanye na muntu n'abasawo babano batuwolereza naye ate munanga abasirikale aba LDU bavuddeyo baagala ate
ayagala kukwata ssimu eno gyenkutte aginjijako. Muganda waffe afudde yoyo. Obulumi bwalimu bungi nnyo. Yes. Agenze kubira basajja b'essimu ndowooza omuntu ye amaze okufa muto wange amaze okufa idi butiteekateeka gye muli nayo tusobola omutuuseeka okufuna amagezi aye ebibeera gyatomererwa enamba yono genda mu mmotoka genda oteekemu omuliro muganda nge tugenda katujje tuwuliziganya embeera ogiraba etuuseewo tugenda wuliziganya weetuli teekamu omuliro gwe naawe teekamu omuliro nze kantambule wano mpolampola kantambule nze musange bweru totyama ndi mu Uganda flag ogiretako omuzannyo si Sauda vamos. Vamos,